bonna abakulembeddwa mu Semusu ne maama Emily Kitto Ssaabakristu w'essaza tubaaniriza n'essanyu era tubeebaza n'ebirabo bye mutuwadde tunaaluyimba okuva mu bayizi bamuffe muzze tusanyukire wamu nga twebaza Katonda olw'ekirabo eky'emyaka 3 egy'obwa Calidinaali mukoze bulungi nzize kiddingana lunye kyekitiibwa kino kyaffe ffenna n'obuvunaanyizibwa bwaffe ffenna okukikuuma fundikira nga mwenna abali wano n'abataliiwo bakoowolerako omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwana ne omutuukirivu gubakkeko era gusigale nammwe ennaku zonna. Amiina. Kadde waffe tumwongera obugalo n'omukisa obibwa bwatuwadde. Kadde kano tugenda olwaleero tuli wano Ensambya tuzze okukyalira Calidinaali leero aweze emyaka 3 bukyafuna bwa Calidinaali ate olwaleero tuzze okumukyalira twamuyita nga tujjaguza emyaka 2 nga tukuza emyaka 2 egy'okubeerawo mu Makerere University Business School era ku lwaleero twagadde naye agabane ku ebyo bye twagabanako mu ngeri y'enjawulo ate tuzze okumuyozaayoza kubanga Makerere University Business School chaplaincy yaffe St. Charles wa Catholic Community ye yagitandika bamusanga nga atambula ku campus ne bamubuuza ssebo oyagala ki ne bamutwala ewa abakulu n'abaga nti njagala kutandika chaplaincy wano bakulu ne bamuwa ettaka emyaka kati 20 najja n'atema evvuunike n'antuma okubeera chaplain yasooka nga 26 ng'ajjukira anniversary era n'atuwa obwetongoze nga parish yetongodde ku Mbuya emyaka 2 tutambudde yajja n'atutemera evvuunike erya Kereziya n'atema evvuunike erya Student Center tumwebaza ate n'atukyalira emirundi mingi mirundi 6 mulamba awo nno kibadde kisaana okumuyozaayoza emyaka gino 3 tuzze ne Ssaabakristu w'essaza tuzze n'abamu ku basomesa n'abayizi okumwebaza omulimu ogwo. Nsiima nnyo emirimu kitaffe Calidinaali gye yakola nga akyali Ssaabasumba ate era niwandibadde yawummula teyakoowa abadde akola yatuzimbira Kereziya atulambudde atuyigiriza tumwebaza nnyo era tumukulisa nnyo emyaka gino 3 nga Calidinaali. Bagamba nti bw'ogunjula omuto oba ogunjudde eggwanga nga baga nti era ogunjula omukyala ogunjudde eggwanga kubanga bano gy'emiti emito gye yijja okuggumiza ekibira. Luli twalinanga bafaatha nga bajja omulundi gumu ku Lwokusatu akawungeezi ne ku Sande ku ssaawa 3 naye kakati tulina emmisa 2 buli lunaku kujja ku Lwomukaaga tubeera n'emu ku Sande tulina emmisa y'Oluganda ku ssaawa 1 ate ne ku ssaawa 3 tulina ebibiina ebyenkola enkatuliki tulina emisomo egiweebwa tuteekateeka omu Kristo ow'enkya ate nga tumanyi nti bakulembeze ab'enkya basobola okubeera nga balina eddiini nga baagala Katonda
ate omuntu ayagala Katonda asobola ogani Mukama nsonyiwa nenenyeza omuntu oyo yagwanidde okuba nga akulembera banne. Banange bankubeko ekifaananyi no. nga bwe biwedde katwanjagire Katonda nga tukyayimiridde Raphael Damba and Father Jerome Ruero, with whom Your Eminence, this is Chirimotu, sure, and there is supreme flour, there is some woji, there is some soap. Other gifts are still coming, Your Eminence. We thank you very much. We have sugar. There are some envelopes.